Chirinyo Pastor Yiga Mbizayo Bambi yes tasuleo tasibeo yali kumimwa gy'abantu wetwogerera pastor ono ali mu mbeera mbiddala era nga alina mu ddwaliro gyaddusibwako mpola mpola ekirwadde kimubala embirizi era nga tasuleo tasibeo yali kumimwa gy'abantu. Tukwaniriza nateera mpola mpola ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mu Kamoli amanya n'eddoboozi Ntambi Kimso Namaunu Kibweya Maksudi Junior. Webale kuba nti otambula naffe gwe ayasubscribinga ate nawe atanira kuba nti osubscribinga ngamba nti muganda wange kekasero bene nti osubscribinga atutambule ffenna mpola mpola twagamba ffe tuleta parapasa twasala kuba nti oyagala mpola mpola. Tukuletedde musajja mukulu okuva mu Revival Band okuva mu Revival Church era nga CEO wa Revival Band. Musajja ono simulala bamuyita Pastor Yiga. Bwe twogerera Pastor Yiga tasibewo tasulewo yali ku mimwa gy'abantu. Omusajja wattu bambi obulwadde bumuluma. Musajja wattu bambi talina kyagamba ggwanga. Musajja wattu bambi obulwadde bumulumira ddala mpola mpola nga bwe nakugambye bampita Ntambi Kimso omukutu guligomo Uganda mu Kamoli. Webale kuba nti otambula naffe webale kuba nti osubscribinga webale kuba nti yes otwagala nnyo mpola mpola nga yakamala okuba nti ava mu komera nga yasibwa oluvannyuma okuba nti oba oliawo yavaayo n'atandika okuba nti ayogera ebigambo ebikontana ne instructions za gavumenti ng'agamba nti mu Uganda temulimu corona virus ng'agamba nti mu Uganda oba oliawo bano bagala kuba nti bawudisa bannayuganda ng'agamba nti mu Uganda temulimu kibayita coronavirus era nga bano abagezako kuba nti bagamba nti corona mwali mu Uganda nti bagezako kuba nti bawudisa bannayuganda nga bagala kwekizamu byabwe. Agamba nti yagamba nti bonna gavumenti byeriko eyagala kuba nti effera n'okuba nti eyisaawo bambi ebintu byayo mu Uganda mpola mpola n'okuba naye ng'agamba nti mu Uganda temubeera nko corona temulibeera corona nti mu Uganda mulimu musujja guluma bannayuganda mulimu senyiga aze aluma bannayuganda. So mpola mpola omusajja ono yagenda mu maaso n'okuba nti akwatirwa gavumenti ya Uganda n'atwalibwa mu kkomera. Mukuba nti atwalibwa mu kkomera yalabirwako ng'alwala mpola mpola obulwadde batandika okuba nti bumukyokoza mpola mpola era nga yes pastor ono yagenda mu maaso n'okuba nti oba oliawo atandika okuba nti yeteekateeka mpola mpola. Bino nno agenda okuwusibwa ng'era obulwadde bamulumako n'addusibwako ebweru w'eggwanga era yaliko South Africa n'akomawo wano ng'ebintu tebigenze bulungi n'akomawo yamalizibwa abafere bamubbye era nga musajja wattu yakomawo wano nga talina yadde n'ekikumi n'atandikirawo mpola mpola TV ye yali evuddeko nga bagijjeeko era n'agenda mu gavumenti nabwe kityo musajja mukulu n'abantu ayambibwako TV ye neddako. Bwe twogerera musajja mukulu amanyikiddwa nga Pastor Yiga obulamu bwe bugenda buseberera mpola mpola. Bwe twogerera Pastor Yiga atasulewo tasiibewo yali ku mimwa gy'abantu obulwadde buli mukuluma Pastor Yiga era nga wetwogera Pastor Yiga ali admitted mu Nsambya Hospital. Omusajja ono obulwadde bumuli bize. Omusajja ono obulwadde yes temumulese tetimu omusajja ono bambi akaaba okufa obufi. Pastor Yiga oba oliawo alina obulwadde bumala embirizi naye ng'ate tebannaba kuba nti bavaayo babaasanguza era nga obulwadde buno tetunabamanya kumanya kituufu kibulimu naye ng'ate agali mu nkubo kitegeeza okuba nti mbu Pastor Yiga yafuna akalwadde ka sirimu waliwo omukyala omu gwe yagezako okuba nti oba oliawo akakakabozi mu side zeeyo mwatyo n'amukwasa sirimu omukyala ono yali mulwadde n'amukwasa sirimu era nga abakyala bangi abali mu nsi z'ebunayira bavaayo ne bagamba nga Pastor Yiga bakwasa sirimu. Tulaba Pastor eyali omunene agenda mu maaso n'okuba nti akoga mpola mpola. Tulaba Pastor eyali moneymaker eyali omunene eyanyirira bwekityo musajja wattu agwawo mpola mpola. Abamu abagasomera mu basa bagamba mbu njagala munkwate bulungi tagala mumpandule bigambo mukamwa. Mbagambye abamu abagasomera mu basa n'abamu ku bawala abatusirikira mu message bagamba nti Pastor Yiga mulwadde wa sirimu mbera alina abakyala oba oliawo byasiga akalwadde kano mbu abakyala bano abagendanga okufuna counseling ne guidance okugenda wali mu church ye abamu ku bano abakyala balina ebizibu bya mpola
mpola era nga baali bakyala balagavu nnyo. Pastor Yiga mu kuba nti oba oliawo agenda mu maaso n'okuba nti naye nga baali omuntu yeegomba yagenda okulaba nga ekiriga oba ebiriga bino bisaana okulaba nti biriibwa era nga yamala n'abikekejjulako emitwe n'abirya bulungi mu kuba nti avuunya ebiriga bye n'okuba nti abirya abiwomerwa. Ebiriga bino byamala ne bituuka mu maaso awo ne bikaawa era ng'erimu byalina obulwadde obwakawaali nga kawaali si mulala wabula ye siriimu. Obulwadde buno bwagenda mu maaso n'okuba nti bukwata city pastor n'okuba nti mbooba oliawo butandika okuba nti buntigomye era nga wetwogerera Pastor Yiga mbu yeetaaga okuba nti akisiba musaayi mbu njagala mu nkwate bulungi ba buladi saagala mu mpande ebigambo mu kanwa according to gufuna mbu Pastor Yiga ayagala kukyusibwa musaayi because siriimu agenda mu maaso n'okuba nti amalawo. Mpola Pastor Yiga aze abeerako n'abantu ab'enjawulo aze asaininga abayimbi ku church ye era nga church ebadde eyitibwa Revival Church yagenda mu maaso n'okuba nti akola kye bayita Revival Band naye ng'ate pastor yagenda mu maaso n'okusettinga record nti yadde nga church ye yali abalokole abayimbi be yali yasaininze baali si balokole muwe bwatyo yasainingira n'omuyimbi gwe yayita omusambwa era ng'ono yali mukyala we nga si mulala bamuyita Nabbi omukazi. Nabbi omukazi kigambye okuba nti yalinga n'enjala nga zifaanana ng'eza kapa bwe yatuukanga ekiseera amaaso nga gafuuka mpola era ng'ono omukyala yafuuka ekyokulambuula ku kyaki ye yafuuka ekyokulambuula ku ekawaala ng'omukyala ono yatuuka n'abeera w'amaanyi nnyo mu Uganda. Omukyala ono yagenda mu maaso n'akola n'akayimba ne Dr. Jose Chameleone akayimba kano bagamba baali bakayita mbiwulira boogera bingi mu nkuubo. Dr. Jose Chameleone featuring Nabbi omukazi wanono Nabbi omukazi yafuuka w'amaanyi era nga Chameleone yeyambako kyakyenyo okuba nti etutumuka mu Uganda. Wanono batandika okulumiriza Pastor Yiga okubeera nga Illuminati era nga abantu bangi abaali bakkiriza mu ddiini kwogata ne bapasita be baali tebakkirizaganya n'ebyo Pastor Yiga byayagenda mu maaso n'okuba nti akola. Mpola nga byonna abikoze mpola nga agenze mu maaso n'okuba nti afunye etutuma afunye erinnya agenda mu maaso n'okuba nti asaininga abayimbi ba bandi kwogata n'abakadonkamu. Bena Namisinga y'omu ku bayimbi yasaininga yes Asani Nduga yes mukama nti kulo mugugu y'omu ku bayimbi abayasaininga. Hajjati Madina bibuuza baali bayimbi ba Pastor Yiga n'abayimbi abalala bangi. Bwanono Revival Band yafuuka etabo mu Uganda netandika okuba nti eteekako competition ku bandi ezaali ziriwo mu maaso era nga kyatwamaliza okuba nti Eagles Production yali ebiseera ebyo yali yamanya ebiseera ebyo yamanyiriza nga yekutuddemu nga ayona mu byagivuddemu akoze ye yes gyebayita Cream Production era nga mukuba nti beyawulayo mu Jeffrey Rutaya yafuna obutakkanya ne Ronald Mayinja kugana n'emisa Kisemakula Kathleen Kusasira Morini Nantume Sesha Mayanja ne bekutula. Eagles Production yali yamanyi bekutulamu ebibiina bibiri emu nefuuka Golden Production Golden Band endala nefuuka The New Eagles era nga nabo baseninga abayimbi. Pressure yali ya Pastor Yiga wananno abayimbi ab'enjawulo especially aba band batandika okuba nti balumiza Pastor n'okuba nti abaloga n'okuba nti atabula ebibiina byabwe mpola era nga Pastor Yiga yagenda mu maaso n'okuba nti abyegana. Wetwogerera Pastor ono eyakwatanga ebintu eyakwatanga amayembe n'agazzaayo eyakwatanga asiriimu n'amuzzaayo eyakwatanga buli kimu n'akizaayo. Wetwogerera oba oliawo mukama amaanyi gamweddeko mpola etwogerera Pastor ono yes obulwadde bumutwala bumubala embirizi era nga tasirewo jali ku mimwa gy'abantu abamu batandise okuba nti beewaliikirira abasabire wa Pastor Yiga bagamba nti owaaye omusumba waffe bambi yali atulize mazeko ennaku omusumba waffe yali agezezaako okuba nti atulwanire nga tutandikuse n'okufuuka abagagga n'ofunamu akasimbi olw'okuba ono Nabbi yali w'amazima n'alaali. Naye ng'atebeewaliikiriza okuba nti musajja waabwe oba oliawo abagendako mpola bangi si basanyufu bagamba nti Katonda yali balekedde Pastor agenda mu maaso n'okuba nti abakolamu omulimo n'okuba nti oba oliawo agenda mu maaso n'okuba nti asumba endigaze. Naye nga mpola Pastor Yiga yeetaaga ssala za bannayuganda yeetaaga ssala zammwe yeetaaga ssala za buli muntu because obulwadde bumubala embirizi musajja wattu nkiddamu bambi obulwadde bumubala embirizi
embirizi babisala mangu ababigagale mu nkuwo bagamba mbu oba oliawo kirwadde kya sirimu kye kimubala embirizi abalala bagamba nti obulwadde obumuluma tebana bakuba nti babufuna bino n'ebirala bye bolinda mu episodes zaffe eziddako bamutantambi Jimso Nambo Nikibwe Maksudi Junior ebyo byonna byowulidde yes bye tufunye okuva saidi then tunaba tukomawo mpola mpola n'amawulire agaddako bye bye for now.